ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa. Yes, right. Tugenda maaso atenete agamba kyamutwalira obudde okutegeera biki ebiri mabega wa Bayibuli. Naye ku kino kye yali awulira nti Bayibuli ya bulimba ne Yesu taliyo. Naye akaseera we katuuka n'afuna obukakafu kyamulaga nti oboolyawo tuli mu nnaku ez'oluvannyuma. Nakakasa bw'oba nga oli connected ku Yesu era osobola okumulaba n'okuwulira n'amaaso go. Okuddibwamu kuno kwonna ekw'ebibuuzo byange yakufuna. Ekyatandika butandisi twolekedde pati yakubiri emanyikiddwa nga ensobi oba the mistake. So nga Waswa Drake Kiboga East yateekamu akasente. Tutandika butandisi the Energy Entertainment Uganda. Kaga tujjukira bulungi nnyo omusajja mukulu ng'amaze okulabika nti amanya amazima. Yali alogeddwa omukyala ng'amuloza omugjamu akagogo kati yamulumbirawo. Ondogootya onzijjemu akagogo nkanya kulaba nsiruwala sikyategeera kumbe gwa nsiruwaza. Jangu wano mbulire, jangu ombulire. Yamugoba emisinde. Omukazi yali amyamya. Ono yagwa ekigu katagwe ku nkonge. Otandise kunzirusa bwotyo ojja kundaba. Yamugoba emitala n'omwana amukubiddemu bulijjo amwagala nnyo naye leero amukubiddemu. Kaakati omukyalo ono yadduka misinde miyitirivu nnyo. Yatuukira ludda waweetegereze. Nafudde dda maama omusajja nzita. Nafudde dda maama omusajja nzita woowe. Omusajja akuttira ki? Omusajja nkubye ng'alinga gwe tutaalogoba eddagala. Eddagala simanyi kye libadde bannange. Eddogo lyaffe lirazeewo eribadde limunyweza. Okumanya eddogo ligenze wuuno akyajja jja kumbuulira. Ni gwe mulogalogo okusiruwaza muneerabize n'okuneerabiza nti nali mmanyi okkuba muli wano. Kati mwenna eyatwala ne gwe baatwala yabba kuba. Yabagoba emitala n'abaddusa kuno na kuli ng'ayagala abantu bano abamalemu akacya. Naye abakyala bano baali baddusi balungi nnyo era badduka nga bwe basobola. Ono yakoowa nga bagenze dda. Efirimu yaffe ekyatandika butandisi njagala weetegereze tuli ku kitundu kyakubiri the mistake oba ensobi. Amalogo ga jjajja Namulongooti gatabuse. Nti Katonda Bayibuli wa bulimba. Kakati omukyalo ono alina ebintu byali alaba ku social media era nga bigamba mu Katonda ono gwe boogerako mu Bayibuli gasiya. Katonda oyo talina maanyi, Katonda oyo atalina buyenza era byonna baabasiba akatambaala. Kati aba akyagenda maaso n'okubuuza ebyo ate ogenda okweregereza nga pasita ono ow'okukyalo agenda maaso n'okuwulira ekigambo kya Mukama. Aba ayimbadde embala mu ssaako. Leeta entebe kwe nisidi wa kutuula. N'agamba nti ndi wano okujjukiza amadda ga Mukama waffe Yesu Kristo. N'agamba njagala obe ng'ogenda maaso nkubulire ku kigambo kya Mukama ekyawandiikibwa. Omukyalo ono ku bigambo byali awulidde ku mikutu migatta bantu byali byamumalamu amaanyi nnyo era buli muntu yenna aleeta obulimba naye n'abusiga akazigo okulabika nga amazima era gwe awulidde oba alaba n'olyoka otwala ekyo ekikugambiddwa. Kati ebibiri ku mikutu migatta bantu biraga nti Bayibuli eno ya bulimba era n'omuntu eyakuba ekitabo kino be yakiwandiika ebigendererwa bye byali byakusiruwaza mwana wa muddugavu. Kati toddamu kumbulya gasiyawo genda omusome gwe n'abeewuwo bakuyambe ffe tuveeko. Ebyo ebya Yesu simanyi yawandiikibwa, simanyi ekyawandiikibwa kitwala eri kisambagalira eri tondeetera gasiya. Ebigambo abalala ne bakyusa abalala naye nga muno n'amugamba
abantu boogera ebigambo bingi nnyo okujja bannaabwe ku Mukama Katonda, kubanga tulina okwetegereza nti omwonoonyi agenda maaso n'okulabika ng'akola ki waali. Omwonoonyi oyo agenda maaso n'okutwonoonera. Mube nga muva ku kituufu kye mulina okumanya, mube nga mwerabira Katonda. Ebya TikTok wulira birabika n'ebituufu. Ono abanga abibuusabuusa naye abikkiriza. Ebintu bino ebiri ku mukutu migatta bantu, buli muntu yenna atasaanidde kwogera, kubanga edda oba nazzikuno ng'abantu bagenda maaso n'okwogera bye boogera nga bamaze kusengekebwa oba kubanga banoonya amazima. Naye eby'emikutu bino TikTok biki? Omuntu ava eri n'agenda n'ayogera eggambo erimwanguyira okugamba, kale ne lirabika ng'ettuufu kubanga oli mukaayanye. Kati ono yagamba waliwo amawulire agatambula ku kyalo nti abalokole ate abasoba mu kyakiyo bagenda mu masabo nga balemereddwa. Omukisa gwa Mukama gwe bajja okunoonya mu kyaki gwabula, kati bagunoonye wa jjajja Namulongooti. Jjajja Namulongooti omukisa bali gwe bajja okulabika nti banona, kale no eno gye guli. Oli agamba yali alabyeko abalokole abo ew'omusamizo oli omulogo. Kale kitegeeza Katonda takola, abalogo bali be bakola. Efirimu egenda maaso, tulaba The Mistake Part 2. Era n'okusinziira ku kyeyalaba n'amanya abalokole bali babbi, yamuleetera kibooko. Tuliza wano enjiriyo baagoba omusumba baamubuusa amatereke, toddamu okujja no ng'ozunga mbusi. Bamwerabiza Bayibuli. Omusumba okwerabira Bayibuli abanga yerabidde ekitala mu lutalo, baamuyingiza ettalo omusumba. Era n'amaka nga lujja kiwa atalina kuzungira ng'aleeta ekigambo kya Mukama kye kimutuuyanya. Amanyiira musiba musabo ate mujja mutubuulira musima ekigambo kya Mukama Yesu ayogedde. Munoonya we musolooleza ndobolo ddangayo, yamuleetera oluga. Tebaddamu kutumanyiira bwe batyo. Ono omukazi aganye ebyokulokoka. Kati omwana ono yasigala akyebuuzaamu ekituufu kye kiriwa. Maama yagula essimu ya smartphone, naye smartphone eno tebanga egenda maaso n'okumufuula stupid. Waliwo smartphone weefuukira stupid phone, anti nga buli ky'osomako olabanga kye kituufu. Kale omuntu yenna okumanya amazima wandisaanye n'ogenonyeza. Kaakati ono baawe bw'amala omutwala entyagi baatuukira wa jjajja Namulongooti. Jjajja omusajja oba eddagala lye wamuwa wamusibya byayi. Eddagala lye wamusibya byayi, omusajja ng'atabuse. Yitawo. Omusajja kibooko zaakubalinga gwe bataaloga, ate nga baamuloga ne bamusiba ne bamunyweza bulungi. Kiki ekigenda mu maaso? Njagala weetegereza. Jjajja n'atandika okusabira abantu bano, n'asooka ayita emisambo egy'ebule n'ebweya. Bakama bange bana abayi wattu ngamba mu abazzukulu. Jjajja wange kyekireese obuzibu? Kwa nini ekimeleta problemu hapo? Kama wewe unasema emitawana gize. N'agamba omusajja ono lwe yagenza okutyaba enku, lwe yakomyewo ng'atabuse, si bwe guli. N'agamba omusajja wamubonyaabonyeza n'otuuka n'omugamba agenda atyaba enku. Omusajja ono singa si kugenda kutyaba nku na kuwulira amaloboozi, gwe yatyabira enku waliwo amaloboozi g'ekkanisa. Ate ebiseera ebyo akaseera ako we babadde ng'atyaba enku wabaddewo oluyimba lwa Yesu awonya. Kati oluyimba olwo lulina engeri gye lwakoze ng'ekisumuluzo ne lujja lumubuusa mu ddogo. Kati omusajja olwabuuse mu ddogo n'atandika ekikolwa kye, we yakome we yatandikidde. Kati ate akuba nnyo kibooko n'okusinga ze yabadde akuba luli olwabuuse mu ddogo, alinga gwe bayimbudde nti genda oyongere okuba. Kwata eno. Wulira. Bwe kiba kisoboka otambule naye omuwerekere. Nakuddamu siika n'akasajja ako. Tunuulira. Tugenda kuwa eddagala lye bayita omukoona. Kati bagenda kumuwa omukoona gumukoone. Jjajja Namulongooti amuwadde omukoona gumukoone, naye mbu omusajja bw'abanga wakumuloga ayina mulundanga nti
akasajja kapasita akakazunze enjiri yakwe kagenda obbaleetera obuzibu akabaleetedde okuba ni amayembe gaabwe gafuna endali okuba ntegakyakola bulungi. Efirimu egenda maaso kaka tugenda okuddako ewa Kabaaya. Kabaaya bamugambye ayina okulabika ndi agenda maaso akole ki? Akole omulimu gwe. Bamubusuubiza emitwalo 20. Kati bannange ekiro mu nsiko tewabeereka naye Kabaaya yagwa mu kava. Nja mulindira wano amanye kuba ery'omulokole oli waayitira. Munnange Kabaaya yono yajja ndabye nga yayye. Kabaaya ali ku nsiko aswamye. Kabaaya omubaaya. Kabaaya omuki. Ogenda okwetegereza waliwo omukyala bambi mukazi watuuna gyatambula Kabaaya olwakwata yatuga butuzi. Kabaaya nalyoka anyweza omukazi w'abandi. Yamunyika emimiriro mukazi wattu agenda okuba nga asambagalamu nga Kabaaya amunywezezza wuno alinga temankima. Kabaaya era wano okukwira nkani wano kuleeta buleesi nzikiza. Kabaaya n'atuga omukazi bamugaye emitwalo 20 tomulekaamu wadde akasamba. Mukazi wattu abadde oba avaawa. Bannange abakyala mulekerawo okutambula ekiro. Kyala nga mutambula ekiro banne mubeyuka noga oba bakazi baliko ekyoga embwa yabakomba mu bigere. Omukazi okutambula ekiro mu nzikiza. Tugenda okwetegereza ettaala kirino. Waliwo ettaala liiryo. Ndowooza waliyo booda ejja. Kabaaya nadduka naye ng'omukazi amutuze. Efirimu egenda maaso. Munnange ku makya waliwo bano abaana ab'obuwala abasula mu overnight. Kakazi kattu kafuluma kasuze mu overnight. Basula nnyo mu overnight nga basaba babe nga bakyusa embeera y'obulamu bwabwe. Kale n'omuwala ono bambi yasuzeeyo. Tugenda maaso n'efirimu emanyikiddwa nga The Mistake. Ate evudde mu bannaffe The Villagers bannakyalo okutuusako ekinauganda kye tulaba. Eno nno ezanyiddwa bannaffe abali mu disitulikiti y'Ekibuga era nga tulabye firimu ez'enjawulo nnyingi. Ate nagamba buli tuba tukuleetedde ekinauganda abaawo ekinene ekyokuba ntuyiga. So nga ow'ekitiibwa Waswa Drake yakuteereddemu akasente efirimu eno ebe ng'ekutuusibwako. Twagala tube nga tujjamu ekyokuyiga. Tugenda maaso. Omukyalo ono bw'ava mu kyaki oba mu kanisa oba mu ssabiro mu ssinzizo ng'akwata ekkubo ng'ayitawo olwo nayolekera addaka kubanga yasuza asinza. Ate munnange wabawo n'emirimu egibagikulinze. Kati kumbe mu budde obw'ekiro wano we baatugidde omukyalo oli Kabaaya kye yamukoze. Ono aba agenda ogenda okwetegereza eddambo. Ono yali agenda n'alaba eddambo genda okwetegereza eddambo lino eryagudde ku kkubo. Bannange mukazi wattu ng'asembera. Bannange eddambo teriba golodi nti oba weetegereza nsonda kyetaakutte oba eddambo omala galabeyo bamufu tanna. Omukazi ono mumanyi bamutuze ne basuula ku ttale yasuzeeyo. Mukama Katonda omuntu okuba nasuze mu kyaki n'ensooka n'endaba eddambo. Kati mu kaseera kano kennyini tugenda okwetegereza n'abatanzi abaagenda okulima ogenda okwetegereza ono omukazi. Sooka olindeko. N'abatanzi olwalaba omukazi ono ng'ali wano. Gwe mukazi gwe. Ossa omuntu. Nkusanze gwassa omuntu. Watsa omuntu obumaze omutta oli wano omukebere oba afudde. Mu nsawo mulimu ki? Omukazi gwe oli mutti. Osse munno. Kalabe teweekaza. Teweebumbabumba. Ono n'alyoka akuba enduulu. N'abatanzi n'alayo enduulu. N'abatanzi n'ajja akomerera enduulu. N'abatanzi
N'abatanzi yakomerera enduulu. Banange kiki ate tudduukirire kiki? Zaabu gwe muzudde oba ndya ddambo? Waliwo eddambo kanakazi kazibu nnyo nga sanze katuga omuntu. N'abatanzi akyusa ebigambo alinga akyusa olutambi. Ne batandika omukuba. Jjukira omukazi ono tebamwagala mulokole. Bo balogo. Kabaayo omuntu gwe yase gwe ye mutuufu gwe yabadde alina okutta. Bano bwe beekubako amatu tukawayirize ne bakakuba empi. Bannange kasa omuntu mukazi gw'oli mubi nnyo. Twakola badda ku kyalo kuno weefuula omulokole kumba obutemu obukweka mu kanisa yi mukazi gwe ng'oli mubi. N'abatanzi akuba enduulu erimu amanda mapya. Genda okwetegereza abantu bongedde okuŋŋaana. Abantu bongedde okuŋŋaana. Tadduka bannange. Abantu beeka. Kiki? Ono tumusanze ate omuntu. Ate weeyagala okudduka mukube engwala mukwate. Bannange sinze muse. Tukusanze. N'abatanze ebigambo n'abikyusa mu kifo ky'okugamba musanzeewo. Yagamba musanze atuga. Mukazi wattu bimuggwako. Abantu ne basembera ogenda okwetegereza. Kabaye yatuze kennyini y'omu ku bajjanga abadduukirize ky'ova olaba weegenderezanga nnyo ebintu by'okufiirwa. Omuntu gw'osanga nga yasinga okukaaba ennyo osanga ye yatemudde omuntu oyo afudde. Ono yagamba tulina oyita poliisi. Bambi toleeta poliisi kakazi katukeegayirira. Temukakkiriza okudduka. Efirimu egenda maaso. Njagala weetegereze. Omaze okutta omuntu weegaanagaana. Olengera n'okuseka akaseka kammaze. Mukazi gwe twakumanya ogenda okwetegereza poliisi. Kama wanasema ye ametoga. Kumbe ametoga muntu hapo. Ametoga ye amesula kwa lugudo. Wacha wetu uone ye. Polisi imekuja kadi polisi bwe yajja yagamba mwenna. Oba abajiyise. Oba abasangiddwawo. Polisi nesooka ebika kudda. Si ndiyo mgonjwa. Kumbe yamekufa kabisa. Sijui kwa nini yeme ametuga mtu hapo. Kama yametuga ye mtu uona yeye kama yamelala. Munange bana abaza oluvannyuma ne batandika okunnyonnyola. Bali abasatu. Ono n'abatanzi yasoose. Kyokka bali abasatu ba mukwano nga bw'okiwulira. Abasatu abo be basoose. Be twasoose nga tuwulira enduulu evuga. Ne tugamba enduulu evuga. Ne bagamba oli omuwala musimanyi yatemudde. Ono agenda maaso n'okunnyonnyola omusirikale. Kati tuba twagala lakini tugende bajeko statement katono awo. Kuba kati twagalako babenga tukola bulungi. Naye tovanga ova ku kyalo wano. Temuva ku kyalo wano tujja kwagala kunoonyereza kulala. Lakini uona genda kama tumepigia we simu umekuja kwa polisi tubulireko birala awo. Kati bano babalala tugisooka tugende nabo kama abasoose ku murambe eyo twagasooke tulabe badala mazima matuufu. Polisi yemesika pipawa. Bamesika n'abatanzi. Kama ya Abiba n'abatanzi bamesika iba mepeleka huko kwa Popi. Wataongea kama uona mayeti atoma kuja. Abakubye enduulu abasatu bano ne basooka babaleta ku polisi abasooseewo. Katowa viato lakini twagala mwe mudugaze inside. Jamu ngatoyo munda wayonjo bulunzi. Tetwagala kudugaza. We towa kamba yako. Koma wona ataka kwetuga. Oyagala kwetuga no bizibu. Oretere polisi jamu musipya yo. Tori na musente. Jangu.
tetwagala muntu abenga yingira komera nekintu kiyinza muleetera kwetugga kati yakubye enduulu ey'okuwaayiriza bimusobedde sawa yakubajjako statement gwe Tereza advance eyo Tereza firimu egenda maaso tunira bagita the mistake mu bulamu omuntu okola ensobi egi olwali tukiyita pesa oyinza okunyiga epesa efu n'ofuna results embaaya wegendereza amapesa gonyiga bannaffe ne babajjamu engatto ababadde bagenda okulima enkumbi tetumanyi gye bazirese ne babayisawo mpaka emmanju mu kaduukulu waliwo akabasajja wano mukoze lakini murabamufu mwemu wa musawo ba muri wano mwewozesa omusajja muli n'abakazi kati oluvannyuma gwe kujja kozi bagamba ngwe kabaya mubaya ori mubaya kati ojja kubulirako polisi kumbe mubaya mwedira ki jangu wano bagala kujjako statement one by one ebya polisi tora bana muli musango gumu mwina okusooka okunnyonnyola omu ku omu ate kabaya yeyatuze omuntu oyo banange nensinga binzibu omuntu gwolabanga atali mutemu ate ye muntu omutemu gwe kabaya gwe kabaya gwe mubaya gwe kabaya wewe uongea kama utataka kuongea kama unaleta maneno yako staki maneno hapo omitapiga wewe mikononi unasikia wewe uongea safi bakuzarawa we bakuzarawa kama utataka kuongea utaongea lwaki bakusanzeewo badde okolawo ki ayinze nawulidde enduulu nenzija kati okulira enduulu ku kyalo bagamba okuddukirira ensobi nkubuuza lakini nkubuuza ekibuuzo ate omubuuza kibuuzo kane a question answer question esimu evuga afande yiyo kati ono muzeeyo leeta omulala Waina kazi. Ulida. Nakuja ngoja nimalize. Agenda masa mbadde nkyamaliriza wano katoni nda mmalirize ngoja. Dakika 45. Ng'asaba eddakiika. Ali ku duty. Ali ku mulimu. Musajja mukulu ali ku mulimu. Ne baleeta Nabatanzi. Gwe. Kama oyo garamanya go. Nyenze Nabatanzi oyina ali munga ali ambuzi eddala gwani omuntu ono kati osanze omukutubulira ekituufu ono omuyita otya yafudde tewali just wakukyalo yese sasa yemwenyerekesa afande tayagala mumwenyerekesa newewe mwenya omanye ebintu byabakyala bizibu alaba eggumba asekawo ne bamuleka n'agenda ono afande mukambwe ali gundi saagala ebyo kati ono ye yafuddeyo yafudde ati n'afande kana akazi kenna nabyo ke kamusaako kana akakazi akayita akalokola ako ke katemudde omuntu nze nasanze omukazi oli bannange ne mmulabira ddala bwento wamusanze ng'atuga nze namulabye ng'amutuga yamutudde nako n'amutuga n'amutuulako Nabatanzi lwaki owaayiriza banno namulabye ng'alina akaveera neŋŋamba oba asoose muwa butwa kati ne baleeta omulala kati buli avayo ku bano bawaayiriza akakazi kali akalokole jjukira bano balugu tebakwatagana na mulokole era omulokole baali baagala omutuga kirabika omubaya yatuzeemu mulala kati bano basazeewo muwaayiriza afazaali agende mukomera bayibuli azisomere eyo okakasa omukazi oyo yagize naagagwe enjagala otunulira akakazi ako tekayinza kubanga si ke katemu
kubanga engeri akazi ako gye katunulamu kennyini katunulanga obutemu katunulanga obutemu katemu nnyo kasaba mbusimanyi kalokole kasaba awo tebasaba balimba bulimbi abo kuleeta bulesinzikiza kutumalako mirembe wano naaga ekintu ekigenda maaso abantu bano bakola bulala naawe kennyini ojja kala naagamba naawe kennyini wona okatunulako akantu kano ogenda kutegeera ebigambo byaffe ge mazima ameereere jangu ne bakaleeta bamitumia we kujapo oli mulokole musoma bayibuli ate otuga muntu kukusabula embooko kalabe olugezigezi yako gwe nyabo otemula abantu bakugambyeko ku kyalo waliwo bantu bange kati otemula okendeze munamba otemula katubulireko erinnya lye ery'omutemu nyabo gwe madamu kira yogera erinnya lye otemula wano bantu kumbe gwe madamu kira kumbe bamepita ye mutoni yegwa mutoni bapitako mutoni wano okimanyi buli omwana agambye gwe mutemu ate genza okwetegereza amaaso go nga gatunulanga ejjambiya laba ennyindo eringa akabazi ebigambo ebyo babiŋŋamba naye bampayiriza nze sitemulangako muntu owulidde nze nasuzeko overnight era we navuddeko overnight mbadde nzirayo waka nsobola okuba nga nkola ki nsabe saala morning prayer then awo ndyoke ndandika okugenda mu byange ebyomirimu gyange egy'olunaku kati nadde ngenda nensanga eddambo neŋŋamba ani yatemudde omuntu namusuula ku kkubo naye mutoni naye yesu we tamukolera gwate olaba otya eddambo n'otadduka bannange omulambo ng'omuntu aba ataasembirikika nga mulamu naye n'otunulira eddambo n'omala ebbanga ng'olyetegereza yafuddeyo oba mulamu bino byonna afanda awandiika efirimu egenda maaso njagala weetegereze n'agenda maaso mukazi wattu n'ogera amazima ameerere bagamba amazima gali kufuula ow'eddembe naye olumu gakubya kibooko yitawo mukama katonda wange manyi ndeeteddwa sirina musango era we kuba kugezesebwa kuno mukama nze obulamu bwange buli mu mikono gyo mukama wange mukama yesu munange bulire essaala yange bampayiriza yingira owange kakati nga bw'obitegeera ebintu bino naffe instatement gye tukoze emala tetulina musango naawe wakitegedde naye tubeeko kyekutukutemerayo ffe tugende omutemu mumulina mutusibye wano begende omutemu bwe muba mumuyina naawe twamufe bajulizi oli yasose ku ddambo mpozi nammwe nga poliisi yammwe eyo sa kati mugenda tutola mu kooti yawa n'omulamuzi ajjagira mpozi era tube kye tubatemera kati ekyo kenkigamba afande kenkigamba afande ono alina akaviiri enteme omutwe enkola enkadde kati afande bintu bino nga obitegeera ate omusaala gujja leeti kati ate bano betugize kati kuliko oli omukyala n'abatanzi ate ye alina akasente kati akasente ako wetuba tugize nga bw'obitegeera tubagire tubabe nga tukoleki tubate bano okay olengera afande watunulanga ennyonta obwavu bungi kale kasita tetuligira tebalina musango ate omutemu bamusonzeeko kuba ebintu bino ebyopoliisi bu mateeka biba byakusonga ani mukyamu kati ogenda okwetegereza lengera poliisi bwejjeeta abakyamu ensi eno nno bannanga abantu muyina kumanya amazima ge galiwa amazima si kwe kuba nti gwe wasse wabula abaganda baalugera gwe bakwatira mu kituli oba lwaki temugenda mu maaso n'okusoma engero z'abajjajjammwe kubanga all these stories we are based on nature, laws of nature. Owulidde yangwa kabaya tambula olengedde kyotanala tukyesunga babano bavuddeyo bawaddeyo sente bebatemu naye tebalina bujulizi ago ge bayita amazima gali nti obujulizi bwe buliwa
Abaganda ne bagamba gwe bakwatira mu kituli. Kati weegenderezenga nnyo obutabeera mu bituli by'otategeera. Bajja kukwatira mu kituli olabe obuzibu. Efirimu yino egenda maaso The Mistake Ensobi. Tulaba part 2 eva mu Emmy's production at this on Emmy Nation straight up away you come fit modulation. Big up on everybody. Twagala kubanga tumanya lutaje bigwera ne firimu yaffe. It's all about VJ Emmy official. Kakati naye gwe musajja gwe onkoze eki leeta kibuuko. Omukyala yakoma wuneddoga eddala lino baliyita mukoona nkukoona ompulire wankube ekibooko meka kakulu bamuloga leero baloze kawompo eddagala baleese mukoona gwe nagambye oyere olujja tewawulidde bannange eddagala limunywezezza musajja wattu akakazi kamutabukidde ndeka nvaako kakulu atandise okwogera ng'omwana omuto ndeka nze nvaako kakulu baamukuba ne bamutuma genda onaaze ente ebigere ozannya n'okuzannya naye omukazi lwaki ankuba omukazi okunkubiriza bw'ati kaakano naye awulira bwe kiri mu mukubiriza kaakati bamugobye ali eno ku kiswa gy'apoyedde ali ku kiswa gy'apoyedde mukazi ono lwaki ambonyaabonyanga okumbonyaabonya kuno kwonna omukazi kwatandise nteekeddwa ossala amagezi kaakati teyadduka mpaka kuleeta pasita gwe lwaki ensiri walirako buli we baleeta pasita eddogo nga lidduka kati buli wadda mu mbeera kibooko ng'evuga tereera naawe weegatta n'ennyoko mungire wano mukazi yatazaala oyigiriza n'omwana wange obulogo nedda tokuba mukulu sooka olindeko lindako ono n'alyoka asumulula essaala mukazi gwe tukulabe waleeta eddogo mu nnyumba ya bbaawo bw'oleeta eddogo mu nnyumba bbaawo n'omuloga bbaawo n'omumalamu amagezi bbaawo ali wano atunula ng'omusontwa kaakati nno essaawa eno twagala tufulu eddogo linyoosa kakulu eddogo lyanyuka eddogo lingera kakulu gyali firimu egenda maaso eddogo nga linyooka bulala kumba omulokole talitya n'asumulula essaala bwegaabuuka namu gwe bannange teri lutalo lwangu ne liddamu ne linyooka eddogo linyooka olunyooka munda wano lijeeyo bannange yaleeta eddogo abakazi ayinza olikuzizika mu bigere n'owulira nga bibabuukirira buli ku makya nga buli wogenda okutambula owulira nga alinnye emmanda mu lweje n'alyoka alikuzizika mu mutwe kati ng'osula waliwo ekikkuba enkoona eyo oba wamputtu enkoona ebejja kugonda kati baliteeka mu kiwato omwo nga buli wogezaako okwagala okutambulako ebbali omugongo gukubaluka abakazi nga baluga owulira musajja gwe kati ng'amugamba musajja mukulu omukazi ono okuleeta eddogo n'amugamba omukazi ono byonna bye yakola oba okuleeta eddogo tusooke tulindeko munenya naye byava ku ggwe omukazi wamukubanga nnyo n'otandika okgenda mu maaso ng'ologga buli kimu omukazi ng'omukuba n'agaana ekaakuloge okukumalamu eddogo eryo kati oddamu kunywa mwenge nammwe abaami abagenda ne munywa omwenge ne mudda nga mukuba abakazi anoonya amagezi n'aga bannange okutereeza obufumbo bwange abakazi abamu bano bane bagenda naye omukazi yajja okufumbaga afazaali ekisajja kankiroge emikono egikubanjiwete kati bagenda mu maaso babasabira mukama katonda asobole okulabika ndi abeera eri ne bano bagenda maaso n'okusaba muyatule obulokozi yabatuza obulokozi toddamu genda kuloga n'omwami taddamu kulabika nti akuba omukyala tewamuleeta mukuba omukyala wamuleeta kulabika ndi akola ki akuyamba efirimu egenda maaso
kale nno okunywa ku kyanzi ekyo nakyo kyamakulu. Olabye ebibeera mu maka g'abantu baamuwa ku kyanzi n'anywako, n'anywera ku kyanzi. Kale nno ekirabika okuba ni omusumba ono ate ye yakkiririza nnyo mu Katonda. Ebiseera ebisinga buli olengera abantu nga batandise okuba nga abadduka eri Mukama Katonda, ate oba olina kukola kisoboka kyonna abantu abo babe nga badda, kyova olaba basinga banoonya wava ebyamagero. Awo newankubadde abamu ebyamagero babijjeera mu masabo, oli n'aleeta ejjembere n'alisimba mu kyaki, mwetoololera awo muwooza muliwo ekyamagero, kumbe ate ejjembe lye likola. N'abo gye bali, naye ate waliwo n'abo abaliko amaanyi ga Mukama Katonda. Kubanga ate aliko eddogo tayinza kugoba ddogo, alina kuŋŋaanya kuŋŋaanye. kimanyi amazima gajja kweyoleka. Kaakati nno essimu ekubiddwa musumba yammalamu amaanyi. Amaanyi gamuweddemu, bamugamba omu ku bantu be abagoberezi ba Katonda, endiga gy'asumba eri mu kkomera yatemudde omuntu. Endiga gy'asumba eri mu kkomera yatemudde omuntu. Ne tudda ku poliisi, yajja abe ng'asabira ku muntu ono ebbanga lyamaze ng'aweereza ne Mukama Katonda, ng'era amwagala nnyo omukazi wattu asula mu kyaki, agenda maaso n'okulabika nti ekigambo kya Mukama Katonda akitwala nga nsonga nkulu. Kati yamugamba wadde oli mukomera, ekyo kitwale nti toli mukomera, era nammwe tubasabira poliisi mube nga mukola okunoonyereza okusinga. Naawe kennyini nkulabira ddala osaana okusabira Mukama Katonda kwagala gwe. Todda mu kigambo kirala. Mukama Katonda bw'aba ayogera akolera muffe. Kati bwe mba ndi wano ndiwo ku lwa Mukama Katonda, gwe lwaki mugenda maaso ne musiba abantu nga tonoonyereza? We kanda kupeleka uyawa, we peleka uyawa. Kama wanaleta lugezigezi Yesu wano baleta Yesu n'agamba amazima n'obwenkanya, ne poliisi mulina okukolera ku mazima. Era bwe kibanga kyakutereeza nsi, poliisi nammwe be tulina osooka okulokola. Ojja kulokola mulala, ojja kulokola mulala. Bali baabali bayimiridde ku nguzi, omusaala gulwawo okujja ng'oweza lokoka. Kati oyagala kuleeta nzikiza, wandike ekituufu, bikamuwa kama wandike ekituufu. Efirimu egenda maaso. Kaakati omusumba yavaayo, ennaku emukutte, kubanga endiga ye munnange eri mukomera. Kiki ekiddirira? Gwe bagambye toddamu kuba mukazi, gwe bagambye toddamu kuba mukazi yakitegedde. Ne bamugamba gwe oleetera omukyalo okuloga, nti abantu abamu tebandikoze bye bakola, naye embeera abannaffe gye babayisaamu yereeta ebyo. Kakati ng'amugamba mbadde njagala nnyambe omuwala ono gwe batta, oba gwe batta ne basuula ku kkubo, omanyiiko waali gwe baamuziika? Kubanga nze nagenza okwetegereza ensi muno mwe tuli, ebintu ebimu tulina okubijjamu omuzannyo. Twagala Mukama Katonda abe nga atuyamba. Omuzimu ogwo gwennyini ogw'omuwala oyo guteekeddwa kuba gumanya abaagutuga. Njagala weetegereze munnange, musajja mukulu nga amukwata nga amugamba omanyi, tuyite wano. Lwakuba saagala genda nnyo gye baziise bantu, naddala omuntu nga baatuze mutuge, saagala genda nnyo. Omusumba yaddeyo ssebo n'ayambala essuuti, n'ayambala essuuti. Efirimu egenda mu maaso. Njagala weetegereze, njagala weetegereze nga bayitawo. Tugenda kusaba Mukama Katonda ku lw'omwoyo gwali gutudde mu muntu, kubanga omuntu waafa omwoyo guba gumuvuddemu, kye bayita omuzimu. Kati balina okuba nga banoonya ekitundu ekyo. Njagala weetegereze, njagala weetegereze. Waawo baamuziika,
ekijja kikyali kijja ekintu ekyakateekebwawo ekijja kikyali kipya njagala weetegereze n'agamba ekindeesa wano okuleka ntusaba njagala ensi amazima gonna agekwese gaveeyo ne batandika okusaba kulwa ayi mukama katonda oyo omwana wa katonda omulamu alabika okubanga ye yatufiiririra oyo ku musaalaba egologoosa katukowoola amaanyi go era nga ye gwe bulamu newankubadde biba bifu obizzaamu obulamu kubanga gwe bulamu katukukowoola olw'obuyinza bwo olw'ekisa kyo n'okusaasira kwo obeere ng'ojja gye tuli obe ng'otusaasira otuyambire ddala kuba kati ono yafa tetwagala afe bwemage okufa kwe n'okusirika kwe kulina bye kuleese eri ffe abantu abalala bali mu makomera nga bawaayiriziddwa nti omunnange be baatuga kati mukama katonda twagala eresa amazima lengera kakulu awo paletingira mabega wannange kakulu ati awulira okududu mukawe pasita ebintu bino twateeseza gwe okulembera kyagala ogire buli wotagambeere mabegawo kakulu bagenda maaso kakulu yatidde dda pasita ali siriyasi waliwo ekintu omuntu kyakola n'osaba singa tekijja kubanga ekinaddirira oyinza obutamanya kakulu asobeddwe ekintu ekiri wano firimu egenda maaso kakulu ayagala kudduka ebintu bimusobedde atandise okuwulira okusiiyirirwa asiiyiddwa awulira asiiyibwa waliwo okusiiyibwa muye awulira asiiyiddwa firimu egenda maaso njagala weetegereze nga bagenda maaso mukama katonda amazima gabenga gamanyikwa omuntu ono okufa kwe kuba tufa kwabwe mage yateekeddwa okubanga amanyi abamutta eyamutuga yamulaba n'abo abaali tebamwagaliza mukama katonda olw'ekisa kyo tukusaba obeereko ekyenjawulo kyokola pasita yasaba nga bw'okiwulira efirimu egenda maaso pasita yasaba nga bw'okiwulira njagala weetegereze yayita mukama katonda oyo w'amazima mukama katonda oyo w'okusaasira mukama katonda gwe firimu yino bannange weetegereze lengera olutalo kiki ekiddaku nga bafulumayo pasita ogwo omulimu agumaze nadda yakomawo yekka nga si mumativu asaba bwe yeetooloole mufu efirimu egenda maaso bw'obaako omuntu ayambadde embugo ne yeetooloola awo bagamba aluga kati ebintu ebimu banne pasita naye wuno atabusa alina kyasaba mukama katonda kyatannamuwa kakulu ye yadduse n'amulekera ekizibu kye kino kiringa kizimba oba jjuta kyeyabize ono yasaba pasita n'asaba akimanyi omuntu ono yeebase wano akoowola mukama katonda mukama nno katonda ebimu oyinza omuyita n'atayanukulirawo naye abantu abasinga essaala zaabwe aziddamu era waliwo ensonga lwaki katonda addamu essaala ezo ezisabwa n'ensonga lwaki taziddamu njagala weetegereze yasaba n'alemerako nga bwe kisoboka mukama katonda essaala eno ogenda okwetegereza ni musajja okusaba kwe yasaba okw'amaanyi waliwo amaanyi agatandise osituka
oluvannyuma lw'essaawa 6 tunulira gwe bannange ogenda okwetegereza we baziika omufu. Paasita yasaba nnyo ogenda okwetegereza. Bannange n'atema. Kiki ekiddako? Ekibuuzo kiri nti kiki ekiddako? Laba omukozi w'ebikolobero. Abakolobero bano banyumiddwa obulamu bannange. Osanga omukozi w'ebikolobero ng'obulamu yasinga obunyumira n'ogaana Mukama Katonda. Abakolobero bo nga banyumirwa obulamu ate ffe abatakola bikolobero obulamu ne bugaana. Kati ekiri ewannabatanzi ali wanaanyumirwa be balogo, be batuga, be bakola buli kimu kyonna ekitali kirungi ne kirabika nti ensi bagitabudde nnyo bannaffe bano balimba. Egenda maaso. Tunuulira ebyo byonna ng'obitadde ku bbali, abantu bano ekintu kye baakoze tebamanyi nti kyaleese obuzimu. Azimu ne tuddewo omutemu eyatuga omutuzi eyatuga. Bannange omuzimu gwazedda tannagulaba. Alengera bamukubira kasimu anti yali abanja emitwalo gy'abiri egy'okutuga. Kuwombe gwe yatuga tannamulaba. Kuwombe gwe yatuga wuuno yatuuse dda ali ku bumwanyi yeefudde bize. Essimu n'ebanga eddamu. Essimu saaka kuntawanya butaanya bakantanya bantanya saa kuntawanya. Lwaki bantawanya? Bakamutawanya bamutawanya. Egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Azimu sokulindeku. Ndabye bulungi ndabye bubi. Kabaya omubaya ogenda saa kumanyira. Njala yennuma sinala kyamisana wamma naye ndabye bubi. Kabaya gwe kabaya yalengera. Kabaya kye yalengera ovanga ku muntu gwe batuze naddanga ali mu langi ndala. Gwe yatuga yadde ali mu langi ndala. Kabaya yafubutuka emisinde. Toleeta piki mpya. Emisinde gye yatwala Kabaya. Si gwe bagamba nti mubaya. Tunuulira. Ogenda okwetegereza. Guno muzimu. Gulumbya akaduuka. Mwana yebanga alina kyawulidde na tewali. Omuzimu gutandise. Oluvannyuma n'abatanzi akomawo kaduuka ke. Agenda maaso n'emirimu gye mwakolera obukambwe bwonna n'abatanzi. N'abatanzi ali wano tasubira obuzibu bwonna. Kumbe n'abatanzi ekintu kye baakola kirabika nno yessaawa baliwe. Ekintu kye baakola n'abatanzi kirabika yessaawa wabeerewo okusasula. Firimu egenda maaso. Aba ali awo afuna essimu.
Esimu ya business. Edduka eryawo nkala abantu bagala ebintu gwe tobireeta. Akuba esimu. Abakyali ku simu genda okwetegereza. Kabayo mubayi obadde ki? Gwe. Kiki naawe? Omanya kiriwo? Omanya kiriwo? Omala gatomera anodduka wafuuka nte. Omala gatomera butomezi. Ebintu bikambwe. Ebintu bikambwe. Omuzimu gumukubye kibooko. Omuzimu gumusabudde kibooko. Okulabikira okubanga anywedde. Njagala weetegereze. Kukoze ekyo bati. Omuzimu. Mapa mbuno nzite. Edi. Omuzimu kye gumukoze. Omuzimu kye gumukoze. Weetegereze. Kati nga mga omuzimu gukuba gutya omuntu. Ono awakana. Ye tamanyi muzimu we gukuba muntu. Era toyinza mugandi omuzimu gukubye omuntu n'abikkiriza. N'agamba weeyagala ssente yogera bakuwe ssente okusinga okudda no tubuzaabuza vaayo vaayo. Genda waka genda muli twala eri. Ebyo ebintu tetujja bikkiriza. Oli wano oboza muzimu gukubye. Omuzimu gwe gukubye afaananga gwe. Omuzimu gukuba gutya. Ono ng'awakana muzimu tegulina gwe gwakubye era toddamu kwogera bya mizimu byo ng'amugaana okwogera eby'emizimu. Genda eri twala eri. Toleeta buleesi nsalisa gutyo leka naye vaawo. Vaawo. Efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Njagala weetegereze. Buli woolengera akabonero akamusoke maanyi ga Katonda ge gabagazze. Bano bagenda maaso bawakana mbu omuzimu teguliiyo. Nabatanze awakana omuzimu oli gumukubye. Ogenda okyuka. Ne gumweraga. Obedda gamba muzimu vaayo. Obedda gamba muzimu. Ne batandika emisinde. Tunuulira nabatanzi mu gomesi. Nabatanzi mu gomesi. Eyaleeta ekiteeso batuma Kabaaya. Eyaleeta ekiteeso batuma Kabaaya ali eno. Agenda maaso bali eno. Efirimu yino njagala weetegereze. Bano baba bali awo. Ogenda okwetegereza. Olwo yajja misinde. Twafudde dda. Mwafudde ki? Twafudde dda maama. Twafudde dda woowe. Kiki ate? Omuzimu. Omuzimu ki? Omuwala oli gwe baatuga. Omuwala gwe baatuga. Keberako mugongo gwe bateguliyo. Kuba gujja onogumukubye oluyi. Wirenge gye gumukubye oluyi. Firimu egenda maaso weetegereze. Babadde ku dduuka ono n'amugamba azimu amekuja nga balowooza byakulimba. Nga balowooza byakulimba. Kati nga mugamba naye ku kyalo kuno omuzimu nga gwavuddewa. Omuzimu ku kyalo wano guba gwavuddewa. Kati wamambulira kiki kyembagamba kye batagambye. Onuba wamputu buwutu. Toyagala bwagazi kuwulisa. Kati mbulira omuzimu gujja gutya. Nkugambye ono Kabaaya yasoose. Naga simanyi gumukubye engwala, simanyi gumukutta awava enseko. Naye ogenda ogira oti omuzimu nga gwagala munyoola. Kati nadduka kati bwatuuse nange nkanye nga gwe. Omuzimu togulaba. Twala eri wano olabye ku muzimu naawe. Omuzimu bagulaga gutyo laba Kabaaya. Kabaaya ejjusa mirimu gyonna egyali ku nsi lwaki yakolayo ogwo. Efirimu egenda maaso weetegereze.
bagiyita the mistake. Wegendereze nnyo mu nsi okubanga buli kyokola teba nsobi. Ati abadde awakana ebintu ebimu olwaki bagamba amaaso g'omuganda gali mu ngalo kati obaba n'okugambye. Laba Nabatanzi n'ayingira akasiko atadduka alinga kamuja abuuka ebibanda wuuyo ali ku ttale asompoka. Nabatanzi emisinde gy'atwala yeerabidde ndi kibooko za bonna. Laba omulogo, laba emisinde gy'omulogo, laba Nabatongwa mu kafuba Nabatanzi. Situka maama, togulagirira. Nabatanzi afa. Nabatanzi awulira afa. Weetegereze. Obulogo kibi. Bannange obulogo kibi. Obulogo muve mu kuloga bannange. Obulogo mubuveeko, obulogo mubuleke. Obulogo tebuyina kye buleeta. Miwunyo myereere. Njagala weetegereze miwunyo myereere. Tuguwonye omuzimu oba gukyajja. Kati omuzimu gukuyiribya n'obanga omutamiivu. Nabatanzi alwadde akabengo. Efirimu egenda mu maaso. Nankunda Winnie original names akwereza nga Nabatanzi. Nabatanzi. Situka naawe. Ndeka akabengo kanzita. Situka naawe akabengo kanuma ndeka. Nabatanzi situka. Nabatanzi akabengo kanuma nvaako. Akabengo kanduma. Akabengo karanduma. Nabatanzi gwe akabengo kakuluma okakasa. Nabatanzi yebase. Kumba omuzimu gwa zedda. Toyinza gamba ndi akabengo kakuluma. Laba Nabatanzi amebiringita kama yo meita huko komando. Uli ozanya n'okuzanya. Omuzimu gw'abaddusa. Olengera we gwefuze kati okuyiribya omuzimu. Babano babali buli omu waali adduka bibye kati bagudde eddalu. Otandika okulaba abantu nga tebakyayina buweerero, tebakyatereera. Abantu we bali nga tebateredde. Omuzimu bw'ositama gukulaba. Ositamaje. Mama. Buli omu ali ku kyokya. Ndeka naawe. Guva eno gye guli. Tugende woba eno gye gumuva. Ate nga gye tuva gye guli oli musino. Eno gye gutali eno. Kumbe eno gye gumugobe olengera eddalu. Omuzimu atandise kutambula nga kakolwa. Omuzimu gubafuukidde ekirala, emisinde giringa emisinde. Njagala weetegereze. Ono asibanga pijot. Wagambye gwe wabisirani genda eri. Genda gukunoonye weka. Mwe mwantuma temungoba. Omuzimu nga gumaze obbatabukira. Kyekiddako. Tukoze tutya omuzimu gujja tutta. Kiki tuyina okukola omuzimu gwa kututta busikati. Bannange tugenda kola tutya okuwona omuzimu.
wowe gonkanga munawe nga tegunajjonde kabule sinde kana batanzi buli wamu kati batyawo buli wamu batyawo awatuufu we balina okudda wewa kubanga buli wamu kati watiisa wegendereze njagala wetegereze efirimu egenda maaso munnange bannaffe nga bakwata ekkubo nga beeyongerayo nga mweyongerayo mudduka kati omanye okubanga badduka kumbe gwabasoose maaso ekintu kyodduka nga kitambulirako ne mu mbuyaga oba oli ku bibyo maama oba oli ku bibyo wowe n'abatanzi alese munne ne basiikuula mpaka wa wetegereze ne tuddako ewa jjajja ka mulongooti namulongooti ewa jjajja namulongooti ye promise nowaheleza original names jjajja namulongooti tugenda maaso firimu yaffe nevudde mu bannaffe bannakyalo ate nga it's another new experience bali mu kuloga we batereeza eddagala ono yalyanika yayanika eddagala ebyabagundi bano agenda maaso ayanika eddagala bano bajja misinde bayo naawe otagala kya batuukidde bwa jjajja tufa jjajja omuzimu gutuli bubi jjajja omuzimu gwe gutuli obubi jjajja omuzimu ogubagoba gwo guvaawa kati mumbulire omuzimu ogwo ogubagoba mmwe mwekka bwe gulumbye jjajja omuzimu gutugoba omuzimu nga gutuyuuya gutuze eno gutuze eri jjajja omuzimu gutuyuuya gukubye n'engwala jjajja nze gunyonyogedde jjajja omuzimu tujja gusiba yagaba eddagala ery'obuyondo ery'okwoneza omuzimu guno guva ku kyoku n'agaana musooke mumbulire omuzimu guno lwaki gubagoba era gugoba mmwe basatu mwekka katukeberemuuko wano najja akeberemu n'akeberamu neera endabisonga ezibye nayegamba mmwe mwaleeta obuzibu ensobi mwabagireeta ensobi gye mwakola mugimanyi oba temugimanyi jjajja nsobi ki temumanyi nsobi gye mwakola bagambe kino mumpuliriza kati njagala mbabuulire muwulire ngamba oba byembagamba naliyo n'agamba njagala obbabuulira buli kimu kyonna ate nga saali nayo muguno wuliriza waliwo ekyagusitudde omuzimu waliwo eyagusitudde asobola nakukkiriza wuliriza bufunze omuzimu muntu atali mutuufu omuzimu omuntu gwe batta si gwe baalina okutta ate ne bamala ne bawaayiriza omuntu kamale kamaanyi gaako kati kano akalokole kammwe kano ke kaatabudde ebintu kale oli gwe batta bandibadde aveerayo n'afa bibi naye kano kamusitudde kasabye esaala yiiri n'esitula omuzimu kubanga waliwo ali mukomera endiga yaako ananga basiemu omulala nemukasibako mbukekasa kati akakazi kali ke mwawaayiriza nga mwagala okwewonya ne mukawaayiriza mbukekase ne mugamba mbu omulambo guno gwe kaasanga mbu ke kaagutemudde kazi kali kakkiriza nga bakkiriza ono
kati akakazi akekizibu kye kalina kakkiriza muno mu katonda waabwe oyo wa waggulu oyo gwe twagaana oyo katonda waabwe oyo kati esaala gye baasaba ye yaleese obuzibu emiwunyo ebyenene ebiri wano kati naffe tetwagala kusaaga akakazimu tujja kanyweza oba kazuukuse na saala naffe tujja kalaga kati ne baleeta eddagala baleese omusiba waliwo eddagala lye bayita omusiba baleeta omusiba baagala kusiba muzimu leeta omuyiribi oleete n'omukomago njagalamu enkusiiga omuwulutuzi kati wano mbasiiga mubeera invisible mulinga banningi omuzimu tegujja balaba tunuulira firimu abafuula ba invisible omuzimu gubanoonye nga tegubalaba omuzimu muteguddamu balaba ogwo bannange omusiriba gwennyini jajja ono bannange tunuulira eddogo bannange okuwona amaziga g'omuzimu okuwona amaziga g'omuzimu tunuulira efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso kaakati ogwo muzimu ogubadde gwefudde ebbereje gujja kigwako ono agenda maaso ayenga eddagala kubanga eddagala lino lye ligenda okuyamba okunyweza omuzimu goba tuli awo ogenda okwetegereza abali mu kuyenga eddagala bagunyweze nakano olulira teweerigira ku muzimu togeza neweerigira ku muzimu gugwa maama gugwa laba ekigudde mu ssabo buli omu yenywezeza ku jjajja terera nammwe tegujja balaba nabagambye mwe tegujja balaba wulira jjajja tegujja balaba alina wano amayembe gali ku kwota gaadi omuzimu teguliibwe mukakasa bano batidde gukubye abadde mu lujja guzeewa bwe gumaze okuba abadde mu lujja gukuttewa tuula bwe gumaze okuba abadde mu lujja guzze luddawa njagala weetegereze efirimu egenda maaso njagala olabe mukongozi wange efirimu yino efirimu yino tula wansi mutule wansi mutule wansi mala omugusiba osibani nfudde osibani ani gosiba kati kibokoze bakuba jjajja namulongooti kibokoze bakuba jjajja namulongooti yali tavangako mu ssabo lye misinde ng'egyo jjajja namulongooti baamutwala entyagi firimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso kati laba ekikumi jjajja namulongooti abadde taddukangako misinde bwegiti nakunkumuka jjajja nakunkumuka ebintu bitabuse omuzimu gutabuse guguno maama ozanya n'okuzanya ozanya n'okuzanya ekiwoko bagiyita saasaanya buli omu yakwatira omukongozi w'eddagala tongoberera naawe jjajja tagoba omukongozi bulijjo amukongojjesa eddagala lukodde eri nange enzira eno tongoberera gwe gukulaba n'abatanzi awulira amagulu gamutujja amagulu ebisaami bimusiiwa tamanyi kyakukola kati omuntu akoze atya omuntu alina kukola ki weetegereze efirimu egenda maaso weetegereze
njagala olabe Nabatanzi asobeddwa ali mukava oli mukava okola ki Nabatanzi abali mukava tannalaba ndi emabe olugongo gongo olwo muzimu gutabuse kati gwabaleetedde kibooko bagiyita saasaanya kibooko gye babakuba bagiyita saasaanya owonye owummula oli wano weefudde awumudde olowooza oteredde nnyo muli eno mukola ebikolobero n'okitunuulira gasi omwerere yabukanga kamuje guuli yagendanga kamuje kati laba ekiri eno okumanya oba abalogo baakula batya kati bamunogedde muwugula omuzimu baagala oguwugula bagunogedde muwugula todduka lindakwo omuzimu naawe nunkanga nga nkyatereeza eddagala obaddeawo buli nsonda atyayo aba akyakola muwugula awugula omuzimu oyagala kuwugula ani waakawugula abeewammwe genda owugula abeewammwe genda owugula abeewammwe omuzimu kati tolina mpingu ebakola bubi wulira Kabaya bw'ova mu kulya emmere wulira olwa bunywinjaga totaliko wulira osanze nga ntambula wuliriza leka afandi wuliriza nza kugamba tula wansi wali tula wansi Kabaya tula wansi Kabaya ze bamusibe muzimu kikaaki byebiki muzimu kigwogerako ogwo muzimu gwawo gutabula abantu Kabaya awanise omuzimu gubali bubi yereese bamusibe gwe toddamu kwogera bintu ebyo we the police we only deal with the exhibit kama wona kuja na exhibit wona sema muzimu lakini we muzimu na laba emisinde gy'omusirikale omusirikale yawete kona omuzimu gumukubye omuzimu ate gwamukuba mu mutwe kati yadduka mulambaalo omuzimu omusirikale gwe firimu yino wetegereze wulira kibooko anti omusirikale yali enguzi sebo bambi yamba munange embeera etutabukidde munange omuzimu gutabuse kyegukola Kabaya n'afande bonna baabano bano baba bagenda okwetegereza ate waliwo abali mu kizibu afande bamukuba ekibooko mpitirivu nnyo talina nagakwata ku muntu kati oneyajja beebuuza yajja yeebuuza bannaffe kiki efirimu egenda maaso njagala weetegereze bano babadde kiki ekibaluma babadde kibano kiki ekibaluma omuzimu gutabuse bano tebategeera kigenda maaso bano kibaluma kiki ekibali obubi kiki ekibaluma babatunuulira nga bali mu kaaba ono afa ne bamukuba ekibooko awulira ebikugunyu bitonnya abaaye omuzimu guliwa gwo gwe muwogerako ono tannafuna ono ndeka naawe bagudde eddalu ekintu kitabuse abantu tebakyategeera kyebaliko kyebaliko abantu tebakyakitegeera embeera kino kye bayita okusajjuka tuba tuli awo bana
ono yawulira oluyogaano. Jukire tata muggo. Tata muggo. Nabatanza akaaba olukaaba. Buli omu ali mu kukaaba. Kiboko efuuse kiboko. Kiboko efuuse kiboko. Omuzimu. Omuzimu. Omuzimu mugulu. Mwe mutandiko. Ate ono kirabika baamusabira gwemu okukuba naye alabika olugono terumugwangamu. Kakana. Tonzi kakanya. Akazi gwoli mulogo go batola ne mukazi wange okuloga gwe. Amuyina ko obusungu. Tokuba muntu. Tokuba muntu. Omuzimu. 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 Omuzimu ne gujja. Omuzimu ne gujja. Gubetolodde. Kubayina bonna. Uli kiboko. Kiboko esinga wa Nabatanzi. Nabatanzi akoze ebikolobero ku kyalo kuno. Ono tannaba kumanya nti omuzimu weeguli. Awulira bakaaba. Afande kiboko nga bamukubye nnyingi. Twali tulina gye tuva n'omwana wange kakati bakuba endunga abaka bawoza muzimu. Ono agenda maaso annyonnyola bo babadde batambula nga baddaka n'omwana we. Naye awulidde abantu endulu bakuba baleekaana badde eno badde eri muzimu gutabuse. Neyeebuuza entabuka y'omuzimu eno kiki? Abantu batabuse omuzimu mbugufuuse omuzimu. Ono omusawo ono kati omukasawo ono naye babaleese ebizibu bingi wano. Musawo ebizibu bibaleese nabyo bituleetedde okuleka ndi tufuna obuzibu obutategeerekeka. Kati n'omuntu ekyokola tannakitegeera. Ye omuntu agenda kukola atya bannanga abantu okuleeta eddogo ku kyalo kyaffe kino kikyankalanya. Ebiseera ebisinga abalogo nga tebannajja olabanga ekyalo kiba kitebenkedde. Naye buli watandika okubeerawo abalogo ogenda okwetegereza abaffe ebibwatukira abantu baba bafaafa mu ngeri etategeerekeka. Njagala weetegereze. Ono yagamba nti kati pasita kyendabe yayinza okuyamba. Abantu bano pasita baba bakyayogera ku pasita ogenda okwetegereza pasita wuunaza. Kuba embeera bw'aba yagoba ey'eddogo ateekwa okuba amwagala olwagala. Yamutaasa omukazi yali awambye amaka nga yagalamira so nga ye yali agalamiza. Kati ogenda okwetegereza pasita n'atandika okusaba muzimu guugu. Pasita jjukire yaguzuukusa. Ye yaguzuukusa nga kyebaagala ge mazima. Era muzimu guno gukoze kyamaanyi nnyo okusonga mu bantu abaleeta obuzibu. Era obedde ekibyafanda ono okusiba muntu atalina musango. Poliisi ebiseera ebisinga banyweza abantu abatalina musango ne babaggalira ne batakola kunoonyereza kwetaagisa kumala. N'osanga nga abantu babonyeebonye mu nkomyo ate nga si be balina okubeerayo. Ng'abakyamu abalina okubeerayo bayinaayina. Yamugamba nti amazima ojja gategeera. Omusirikale takyawakana kuba buli wamu awulira wamuluma. Yayita mayindi omuzimu gukuba gutyo. Era pasita n'agenda maaso. Bonna n'abalogo bali mabega wa pasita otyanga n'okutya. Kale no baasabira omwoyo gw'omu kenzo ono. Muzimu guno ogubadde gwasuse gusobole okugenda okuwummula emirembe. Era bano bwe baamanya nti omuzimu gugenze. Pasita nti aanze kati Katonda waffe mukooyo ono w'amayembe. Obedde omuzimu gunkuba kiboko nga teganyamba.
amayembo bage gasoose okudduka ku kibuuko bbiri ezasoose pasita njagala kwatula bulokozi ebyokuloga mbivuddemu nange nkitegedde leero sirina maanyi amaanyi gali wa Kristo Yesu era munange neetondera mwenna bennawa eddagala eryaleeta obuzibu eryakyankalanya amaka mwenna bennalimbalimba nti tugira tumanyi Yesu ekya Yesu kijja mu budde we kiteekeddwa okukolera kale munange nze njagala kwatula bulokozi baasi bameka abaagala okulokoka bonna ne bawanika emikono ne bajja noono yali owa TikTok atakkiriza mbu Yesu akola amaanyi ga pasita agagobya omuzimu kigambo kimu kyokka bwe kiti baamanya nti bulijjo bali mu byabwe abantu bamala obudde mu byabwe ne beerabira nti ate Katonda ye kamala byonna olw'okuba mu ye Katonda mwe balina okulabika nti bakola ki bamutegeerera kale nno bagenda maaso n'okuwanika emikono bonna ne baatula obulokozi babe nga baggyibwa mu kibi kye babadde beesibyemu ebbanga eddene badde mu bulamu buno obw'okwesiimisa obutaliimu kwetikka migugu naki basobole okuleka ni batambula ne bano baalokoka abasirikale nabo baalokoka kale nno amazima gabadde anoonya era omuzimu gubadde gujja gugoba nsonga kale mu Kristo Yesu ne oba bwatemula bwe kasita weenenya agamba okuva no nategeera nti abo aboogera nti Bayibuli ya bulimba bo bennyini be b'obulimba aboogera nti Yesu taliiyo balina ebigendererwa byabwe era abantu abatono be bagenda okubanga basimattuka oba okubuuka obulimba obwo nafuuka mu Kristaayo okuva ku lunaku olwaleero neesalawo mbe nga ngoberera Yesu ne bannaffe bakwata ekkubo babe nga boolekera okuva wano era ng'okudda ku poliisi mukazi wattu gyalimala ebbanga ng'ali mu nkomyo sirikale ono ng'amaze okulabika ng'ategeera amazima bakwata ekkubo ne balabika okuba nti bamusumulula ne bamuggyayo mu kaduukulu gye yali ali sera ebisinga buli olaba amazima nga gakufudde weddembe mazima ne gakusumululawo n'asumuluddwa mazima kale nno olw'obukkiriza bw'olina bagamba naku eyo ekubadde ku mutima ogifulumya oyinza okukaaba abadde amaze ennaku nga talaba musana okutereeza ensi ndowooza poliisi ndowooza be balina okuba basooka okusabirwa abapoliisi bano basooke babe nga baatula obulokozi bwe bannayatula obulokozi kubanga omuntu yenna kutereeza mu layini naye alina okuba nga ali mu layini bakwata mwana muwala basobole omuwongerayo okumuzza muka sobole okugenda maaso n'okulabika nga atwala obulamu bwe maaso tetujja kusukka ku wano naye bwe tubegenze mwe bali tugumiikiza mwe bali kutwagala tubaagala nnyo mwenna abawagira ebina Uganda okusinziira gye muli kama Katonda abankuumire tulaye tulaba ensubi the mistakes sikia You step to the enemy, you kick to the enemy, you punch to the enemy, the pounds of the demon, you fall to the demon, you cut like a lemon, the energy we find the enemy, not a comedy.